Alipota ya sababalirizi w'ebitabo bya gavumenti omwaka gw'ebyensimbi ogwakomekkereza nga 31 Desemba omwaka oguwedde, ezimu ku nsonga ezirimu y'eyokunoonyereza ku bitongole bya gavumenti ebyaggattibwa olw'okukola omulimu gwe gumu oba egifaanana mu nkola emanyiddwa nga Rationalization of Government Agencies and Public Expenditure RAPEX. Gavumenti yatandika enteekateeka eno mu mwaka gwa 2021 kyokka enkola eno yateekebwa mu nkola mu mwaka gwa 2024. Alipota ya sababalirizi w'ebitabo eraga nti ebitongole 8 ku byagattibwa byalina abakozi 1917 wabula abakozi 1492 baaweebwa emirimu mu bitongole ebirala ebya gavumenti. Olwo 425 ku bakozi bano ne balagirwa emirimu baginoonyeza ewalala. Government entities for common use goods and services. What I mean here is that a computer in one ministry has a different cost in another ministry. In certain instances, it goes up to about 100%. Kyokka newankubadde kyali kimenya mateeka ku bakozi 1492 abaweebwa emirimu mu gavumenti, abakozi 1389 baaliyirira olw'okufiirwa emirimu gyabwe era nga baaweebwa akasiimo ka buwumbi 46 n'obukadde 8 ekyali kyawukanira ddala ku kuwabula kwa ssaabawolereza wa gavumenti. Dr. Fred Muhumuza, omukugu mu byenfuna atubuulidde ekiyinza okuba nga kikyaviirako abantu bano okusasulwa ssente zino nga zandibanga endagaano ze baalina n'ebitongole gye baava. Kakati oyinza okusanga nti ku bantu abamu wadde baagenda eri ebyali mu contract eno gye baali naye ne gavumenti nga kibeetaagisa okugamba essente zange eza contract eno zenfiiriddwa mulina okuzinziriza. Kakati awo nga mulina okubalamu ne tugamba mmeka z'ofiiriddwa z'otagenda okufuna eri gy'ogenze, ezo tulina okuzikuwa. Ekigendererwa kya gavumenti okugyawo ebitongole ebifaananya obuvunaanyizibwa kwali kukendeeza ku nsaasaanya ya ssente zaayo ku bakozi. Kyokka Dr. Muhumuza agamba nti ebintu nga bwe bitambula kizibu okutegeera oba nga kino kituukiddwako. Kubanga waliwo yava mu kitongole namba emu n'agenda mu kitongole namba 2 kubanga namba emu bagyegadde. Naye ate mu kitongole namba 2 gy'agenze nga mateeka bwe gaali gagamba nti mubatwale. Nosanga nti ate bali bafuna ssente ezisingako ezizo. Olinga agambye erino essomero libadde lya private naye nga gavumenti yeteekamu ssente tuliggale tubatwale mu ga gavumenti. Kakati n'omutwala mu ga gavumenti n'osanga nti abasayansi eri mu gavumenti bafuna nnyingi okusinga ono z'abadde afuna. Ono ayagala gavumenti ekube mu ttooki ku nkola eno okulaba ng'erina weegituusizza ku nsaasaanya ya ssente zaayo. Kati nga bwe tugamba ekijja kutwetaagisa okuyingira mu guno omwaka gwe tulimu kubanga guno omwaka gwe gusooka okuva guli wojja okulabira nti wano twali tuteekako biliyoni 3 ku kitongole kiri kyagenda mu kiri tetukyatusindika ya 3 tusindiseeyo ntono. Kakati awo tuba tutereseeko ne tufuna ekituufu nti twakendezezzaako naye zino rekodi bwe zinaavayo eza guno omwaka zijja kutuyambako kutunulira nti twakendezaako ssente mmeka. Mu kiseera kino ssaababalirizi wa gavumenti ayagala abakulira ebitongole bya gavumenti baddemu beetegereze ku nsonga y'okuliyirira abakozi abava mu bitongole bino okudda mu bitongole ebirala obanga bigoberera amateeka sako n'okufuna okulungamizibwa okumala butya bwe kiyinza okukwatibwa. Bino biri mu alipoota ya 2025. Juma Kiria, NTV Akawungezi.